Twanirize Ssaabasajja Kabaka. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege ayi beene. Twaniriza Maama Nnaabagereka. Twebaza Omutonzi atusobozesezza okulinnya Lumima Mawuggwe ku nfeete, ate naffe ffenna n'atuwa obulamu ne tujja wano okwebungulula Nnamunswa ng'atuukiriza akalombolombo ak'okugulawo olukiiko mu nnono eyatandikibwa bajjajja ab'edda okuviira ddala ku kintu. Mukama wange, tetugenda kwezzazzaamu, wabula tugenda kujjayo n'ag'omubuto tulwane bwezizingirire, tujjukize Obuganda nnyini nsi kyabwagaza, tufunvubire tuzze Buganda ku ntikko. Abeeyanzizza obwami tubakuutira okubeera ekyokulabirako era ekifaananyi eky'obuweereza obulungi nga mwe muli obuwulize, obumalirivu era obumalirivu obutaliimu nkweyi. Twagala abavubuka baffe n'abantu bonna okwegomba obuweereza bwammwe n'okulaga nti tusobolera ddala bulungi okutuusa obuweereza obulungi eri abantu baffe mu mukwano nga tugoberera amateeka awamu n'ennono. Tusaba n'abantu baffe mwenna okwetegereza obuweereza bw'abaami bano, abaami ba Kabaka, okulaba nga batuukiriza obulungi empeereza yaabwe. Kaakati njagadde okwogerako ku nsonga ey'obulimi. Newankubadde nga tukyalina obuzibu mu nsonga ey'obulimi naddala ku butale n'okugwa kw'emiwendo gy'ebintu bye tulima, naye tuleme kukoowa. Era tusaba ne gavumenti okutwala ebyo nabyogedde dda. Era tusaba ne gavumenti okutwala ebyobulimi ng'essomo ekkulu ennyo, era lisomesebwe okutuuka mu siiniya, kisobozese abaana baffe okuyiga ebyobulimi nga bakyali mu masomero. Ensonga endala, tukyawulira abantu baffe abasengulwa ku ttaka mu bitundu ebitali bimu. Bwe bagenda mu mbuga z'amateeka kitwala ebbanga ddene okuwuliriza emisango egikwata ku ttaka. N'olwekyo tusaba nti abo abalamula emisango bawulirize okusalawo emisango egyo mu bwangu. Tuddamu okuyozaayoza bannaffe abalondeddwa
mu buweereza obw'enjawulo, tubasaba obutaswaza Bwakabaka era tubaagaliza emirembe.